Yes, mu mawulire agakagwawo, breaking news. Police eyodda abayizi abegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Students Against EACOP Uganda, nga bano be bayizi abava mu matendekero ag'enjawulo, institutions ez'enjawulo n'amasomero ag'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda, nga bano abayizi era n'ekisinde kyabwe oba ekibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Students Against EACOP Uganda, bano beewaayo okubeera nga balwana okuwakanya n'okulemesa omudumu oba pipeline egenda maaso n'okubeera ng'esimibwa etwale amafuta okuva mu kibuga ekyehoima okutuuka mu ggwanga erya Tanzania. East African Crude Oil Pipeline mugimanyi bulungi nnyo, eyatandika mu mwaka ogwa 10 bafuddengayo emirundi gyonna nga bagezaako okulaba nga bayimiriza abayizi bano okulaba nga tebabakkiriza kugenda mu maaso nakubanga bakola ebyo bye bagenda mu maaso n'okubanga bakola. Abayizi bano nga beegattibwako oluvannyuma n'abantu ba bulijjo bagamba nti kino ekikolwa kigenda kubanga kyonoona obutonde bw'ensi era nga waliwo n'ekisinde ekirala ekimanyiddwa kino ekisinde ekimanyiddwa nga Environmental Protection Unit. Banono nabo balwanirira ddembe lya butonde bwansi nga nabo bagamba beegatta wamu n'abayizi bano okulaba nga bayimirira okulaba nga eddembe ly'obutonde bw'ensi teririnnyirirwa kubanga pipeline eno erowoozebwa okuba era nga n'ebitongole ebimu ng'ekitongole kya UN eky'amawanga amagatte kyavaayo nakyo ne kivumirira pipeline eno egenda okuba nga esimibwa okuva mu kibuga Hoima okugenda mu ggwanga erya Tanzania, nga bagamba nti bino biba byonoona obutonde bw'ensi. Obuwanvu obuli ku pipeline eno kilometers eziri mu 1,200 nga bwengenda okusomera, kigambibwa nti kino ekikolwa kigenda kubanga kirinnyirira obutonde bw'ensi era nga kyekiviirako ebitongole ebyenjawulo okuvaayo babeere nga balwanyisa ekikolwa kino. Kakati abayizi bano nga beegattira mu bibiina byabwe ebyenjawulo bavuddengayo okulaba nga balwana mu ngeri emu oba endala, wabula poliisi n'amagye babadde nga bababulookinga. Kakati olunaku olwaleero babaddewa. Kigambibwa nti Stanbic Bank yemu ku banka ezeewayo okubeera nga ziwa looni gavumenti eggwanga erya Uganda okulaba nga bakola ekintu kino okulaba nga bazimba pipeline eno. Kakati abayizi bano bavuddeyo ne bagamba gavumenti eyinza okuba yo teyatuwuliriza, leka twekalakaase nga tugenda ku Stanbic Bank, at least Stanbic Bank eno tugitegeeze nti ekintu kyemukola kya bulabe nnyo era muyimiridde emabega wa gavumenti okulaba nga egenda kwonoona oba okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Poliisi tebakkiriza kubeera nga batuuka ku kitebe ekya Stanbic Bank era bwetyo ebasanze batambula mu mirembe gyabwe bawanise ebipande byabwe wabula n'ebayoola bonna era nga kitegeerekese nti eddaziini eziwererako ddala zimaze okubeera nga zikwatibwa. Wetutuukidde oba wetufunidde eggulire lino njagala okutegeeza gwe awuliriza omukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti kibadde kitwalidde eddala ebbanga nga bano batambudde okuva gye bavudde okuba nga boolekera ekitebe ekikulu ekya Stanbic Bank wabula poliisi tebakkiriza. Yes, embeera bwetyo bwebadde nga poliisi yeerigomba n'abavubuka bano abayizi okuva mu matendekero ag'enjawulo, institutions ez'enjawulo, universities n'amasomero ag'oku mutendera ogwa wansi. Kaakati waliwo yabadde yeebuuza East African Crude Oil Pipeline eno etegeeza ki era ebbanga ly'omaze ng'ogitunnyonnyolako abamu tebannaba kubanga bagitegeera. Kaakati wuliriza, mu mwaka ogwa 2013 mu 2013 pipeline eno yatandika okubeera ng'ezimbibwa. Emanyiddwa nga East African Crude Oil Pipeline oba EACOP. Abasinga obungi bagimanyi n'erinnya lyayo eryasooka erimanyiddwa nga Uganda Tanzania Crude Oil Pipeline UTCOP. Era nga kigambibwa nti omudumu guno gugenda kubanga gutambuza amafuta agatali masengejje okugajja Hoima mu bitundu ebyo gye gaazuulwa okubeera nga gye gaatandika okubeera nga gasimibwa nga gatwalibwa
mu ggwanga erya Tanzania, era ng'eyo mu ggwanga erya Tanzania gye gagenda okubeera nga gasengejjebwa ku mwalo ogumanyiddwa nga Port of Tonga, kati ate gabeere nga gakomezebwawo mu ggwanga erya Uganda nga gamaze okusengejjebwa. Oba okategedde, gagenda kuggibweho yima nga si masengejje, gatwalibwe ku mwalo gw'e Tonga mu ggwanga erya Tanzania, gabeere nga gatransportinze kilometers 1443 nga crude oil, nga mafuta si masengejje, nga gayita mu pipeline eyo, then oluvannyuma ate gakomezebwewo nga gamaze okuba nga gasengejjebwa. Era nga kigambibwa nti foundation eno bwe yali yatandika mu mwaka gwa 2013, naye ng'enteekateeka zatandika mu mwaka gwa 2013, enteekateeka zaali za 2013, naye ng'okusima okutandikira ddala gwali mwaka gwa 2017. Era nga bwe tuwogerera mu mwaka gwa 2025 ebitundu 5 ku buli 100, 50% bimaze okubeera nga bimalirizibwa. Era nga kigambibwa nti majority oba ebitundutundu ebisinga obungi ku pipeline eno, ekitongole kya Total Energies kirinako ebitundu 65 ku buli 100. Ekitongole kya Uganda National Oil Company UNOC kirinako ebitundu 15 ku buli 100. Eggwanga erya Tanzania lirinako nalyo ebitundu 15 ku buli 100, 15%. Kati nga kigambibwa nti waliwo ekitongole kimanyiddwa nga CNOC nakyo kirinako ebitundu 5, 5%. Kigambibwa nti pipeline eno egenda kubanga eviira ddala ewagenda okuba amafuta gye bagenda okugasima mu oil fields, eberenga egenda nga bwe nkugambye ku Port of Tonga mu ggwanga erya Tanzania, okumpi oba ku njegoyego eza Indian Ocean. Era nga kigambibwa nti eno agenda kubeera expensive nnyo okulaba nga kino oba nga pipeline eno eggwa bwe tunaatuukira wonna bwe banaagirangirira nti kati ewedde, era enteekateeka ez'okutandika okusengejja amafuta zitandise. Newankubadde ng'okusinziira ku information evaayo, okusinziira ku intelligence ezimu ziraga nti n'amafuta okusimibwa gaatandika dda n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati gwe abadde tagimanyi bulungi nnyo yeeyo East African Crude Oil Pipeline, era ng'enteekateeka oba okusima kwatandika mu mwaka ogwa 2017, nga wetwogerera ebitundu 5 ku buli 100 bigambibwa okuba nti bibadde bimaliriziddwa. Kati abayizi bano n'ebitongole ebyenjawulo bavuddengayo nga bavumirira nti eno pipeline egenda kuba eyonoona obutonde bw'ensi. Jjukira okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kyavaayo ne kikonfaminga nti eno pipeline mu byafaayo by'ensi yonna yekyasinze okubeera empanvu ennyo ng'etambuza amafuta ago crude oil. Tekibangawo mu ggwanga lyonna, tekibangawo mu byafaayo by'ensi, wabula pipeline eno yeesoose. Era ekitongole kino kyateekawokko n'embeerera baayimirizaakokko omulimu guno ogw'okusima pipeline eno, newankubadde ng'oluvannyuma baamala ne babireka, ensi teyategeera baava ku ki okubeera nga baaleka bino. Wabula abayizi okuva ku matendekero ag'enjawulo n'ebitongole ebyenjawulo ebirwanirira obutonde bw'ensi bo bavuddengayo ne bagamba tetugenda kulekeraawo, tugendagenda maaso n'okulaba nga tulwanirira obutonde bw'ensi, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti obutonde bw'ensi bugenda kuba nga bwonooneka, era nga pipeline eno egenda kuviirako ebintu bingi nnyo okubeera nga obulamu bwabyo busaanawo. Kakati bo bagamba tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo paka nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekkiriza okulaba ng'eyimiriza pipeline eno, naye simanyi oba kikyasoboka ku budde buno. Kakati bwe batyo abo babaze okuba nga ate bakwatibwa, newankubadde nga kino kibadde nga kibeerawo era okwekalakasa kuno babadde nga bakukolanga, simanyi wajja babatutte, wabula era sijja kulimba oba banaavaayo oba banaamalayo bbanga ki, naye nga ge gamawulire genjagadde okuba nga nkutegeeza. Poliisi bwetyo emaze okubeera ng'ebayoola nga z'obufumbo ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota